ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Bigambo ebyo ebiwoomu tugenda kubitambulirako biidhnillahi tabaraka wa taala mu musomo gwaffe guno insha Allah. Bwe twakomye twabadde tulaba nga ekyafaayo kya nabbi Sulaiman n'embalaasi ze, ne tugamba nti ekigambo ekisinga obutuufu kwe kubeera nti nno ensolo zino tezattibwa wabula zaakomezebwawo n'abeera nga azisiimula ng'ekigambo almasihi kisigadde kiri ku makulu gaakyo ag'okungulu. N'olwekyo ekigambo kyagamba nti inni ahbabtu hubba alkhayri an dhikri rabbi, twagambye nti an eri wano eva ku makulu gaayo ag'okungulu ne kibeera inni ahbabtu hubba alkhayri li dhikri rabbi. Omuntu ayinza okubuuza nti ekyo gye kiri mu Arab, okwanukula nti naam gye kiri era mu Qur'an mu ayati ez'enjawulo nga Allah bwe yagamba tabaraka wa taala ti wama nahnu bitariki alihatina an qawlik wama nahnu laka bimuminin. Bano baali bakaafu nga bagamba nabbi waabwe ow'ekitiibwa, bamugamba nti wama nahnu bitariki alihatina an qawlik, tetusobola kuva kwebyo bye tusinza. Ne bagamba an qawlik, kitegeeza ki wano an eri makulu gaki li qawlik, olw'ekigambo kyo. Ne bakozesa gundi ki an qawlik nenga kitegeeza li qawlik, tetugenda kuva ku bye tusinza olw'ebigambo byo gwe byokola otya byotugamba. Nekitegeeza nti an egira mu makubo ga lam. Kakati inni ahbabtu hubba alkhayri an dhikri rabbi kiba kikola bulungi amakulu nti inni ahbabtu hubba alkhayri li dhikri rabbi, okwagala kuno kwennina ku mbalaasi zino lwakwebeera nga zikola nzagala kulwa Allah subhanahu wa ta'ala olw'omulimu gwe zikola jihad n'ebira bingi ebifaanaganako bwe bityo. Kitegereka urudduha alayya, muzinkomezeewo fatafiqa masha bisuuqi wal anaq, n'atandika okubeera nga bwe bazimukomezaawo olw'okuzaagala n'okumulabikira obulungi n'essanyu lyazirinamu, n'abeera nga fajaala yamsahu alayhima, n'atandika okubeera nga azisiimuula wano ku bulago ne ku ntumbwe. So nga n'ekigambo masi kijja nga kitegeeza ki okutema, ne enkozesa y'okutema n'ekigambo masi eri reya, enkozesa ey'okumpi etuukirwako amakulu ag'Oluwarabu kumpi buli omu gy'amanyi, kwe kubeera nti almasi kitegeeza kusiimuula ku kintu. N'olwekyo fatafiqa masha bisuuqi wal anaq, kigambo ekyo kyekisinga okubeera ekituufu nga bwe tugamba ekigambo kya Imam Ibn Hazm Abu Muhammad al-Andalusi sahibu al-Muhalla rahimahullah rahmatan wasi'a. Kakati tukyalina Nabi Sulaiman alayhi assalatu wassalam, tulaba obwakabaka Allah bwe yamuwa
tulaba obwakabaka Allah bwe yamuwa. Sheikh Muhammad sembera barakallahu fik. Naam, tusomere ku swati 7 aya. Naam, qurb wa wahabna li Dauda Sulaiman wa laqad atayna Dauda minna fadla. Tutambulira watu tumaze wao tudde mu ngeri eya speed inshallah tugenda kulwawo kubanga twamaze oddawo. Naam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. Allah yawa nabbi Daawuda obulungi bungi mu ebyo bye yamuwa. Ya jibaalu, ensozi Allah aziragira, awwibi ma'ahu wat-tayr wa alanna lahu al-hadid. Twalabye engeri amaloboozi gye gaavanga mu nsozi n'ebinyonyi. Kati wa alanna lahu al-hadid, tuli wano Seeka Lukumaani n'agamba nti waliwo abaamusibako akanyaga ng'avudde kuyimba. Era olunaku lumu abaalina muyimbi munne gwatuuliridde amukuyega okuyingira okuyingira obusiraamu, ne zireeta omuvubuka omusiraamu ate anenya ono musiraamu ne ali mu kola ku munne oli ayingira obusiraamu. Kakati n'agamba nti Qur'ani tegaana muntu kukola ki? Tegaana muntu kuyimba. Nabbi mulamba yali ayimba era ng'alina n'ebyuma byakozesa mu kuyimba. Luddawa n'asoma wano wa alanna lahu alhadid. Subhanallah, ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yamugondeza ebyuma. Billah, ekigambo ebyuma amakulu agatuukirwako makulu ki? Alhadid kitegeeza ki? Ekigambo ebyuma tubikozesa mu lulimi ludongo bye tuyita ebyuma, mu lulimi oludongo bwe tubiyita ebyuma. Wa illa ekyuma kyeki? Ye meto, kyekyuma. Ekintu kino ekimanyiddwa: enkumbi meto, embazi meto, jambiya meto, mandigaadi meto, omutayimbwa meto, neefaanako bwetyo, omusumaali meto. Naam. Wa alanna lahu alhadid. Alanna kyeki? Ekintu ekigonvu kiyitibwa kitya? Layyin. Siwe kiri? Kiyitibwa layyin, kyekintu ekigonvu. Allah yamugondeza ebyuma. Tugambe ebyuma mu nsi yonna waliwo ayita gundi jita n'agiyita ekyuma, olulimi Luganda ludongo. Naam, ne kye bayita ekyuma kimanyiddwa ye meto, musumaali, obwambe, byonna biki? Ezo zonna meto. Wa alanna lahu alhadid. Allah n'atakomawo n'annyonnyola yamwanguyiza atya hadid, yamugondeza atya hadid. Nagati ani'mal sabighatin wa qaddir fi sard. N'amulagira abeerenga akola engabo nga ngazi. Ekyokubiri, wa qaddir fi sard, nga si nzito, amakulu zibeerenga ziri wakati, teziri khafifu eziyitamu ekitala, wadde okubeera nga nzito ezikalubirira omulwanyi okubeera nga akola movement. Wa amalu saliha. Naye munnange abantu baagala okubeera nga bayamba ku shaitan mu kutuukiriza omulimu gwayo ogw'okubuza abaana Adamu, abamu batuuka ne ku ddaala ery'obutakwatibwa Allah nsonyi, ne beesembesa amateeka ga Allah okuyimirizawo ebintu Allah bye yaziyiza n'agaana ebyobwononefu. Ate awo ezzambi libeera lisukkulumye ku zzambi ly'okubeera obeezi nti omuntu muyimbi naye ayimirizaawo nti kino kyenkola si kiki, si kituufu. Amba okukyetala n'obujulizi n'okwata Qur'an egaana okuyimba ate n'ogamba nti eragira okuyimba, awo ezzambi liba likubisizaamu emiki emirundi. Genda mu maaso. أنعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. Tulaba mu aya eno era tugenda kulaba ne mu aya ndozo we tunaakoma wansi awo biidhnillahi ta'ala nga Allah buli walaga ebyengera bino ng'alagira abantu okukola. Naam. Wa'malu saliha, amaze okulaga ebyengera ebyawadde Daawuda alayhi salatu wassalam. Nagati wa'malu saliha, kola emirimu emiki. Tugenda kulaba wansi lwaki tulabirawo ddala wano tukasikemu tukasembeze wano mu kifo kino wadde tujja kutuuka biidhnillahi ta'ala nga Allah subhanahu wa ta'ala agamba ani? Nabbi Daawud alayhi salatu wassalam yagati i'malu ala Daawuda shukura, mukole abange mu abantu ba Daawuda ng'okukola kuno shukura
kwebaza Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qalilun min ibadiya ash-shakur. Tuyigawo nti kyebayita okwebaza ekyannamaddala kwekozesa ekyengera kya Allah mu kutya Allah, kwekozesa ekyengera kya Allah mu kutyani Allah subhanahu. So si Allah ina byampadde kanoonya omuceere n'obutungulu n'abafumbi tukole shukuru, tuyite imamu tukole shukuru. I'malu ala Dawuda shukura, abangi abantu ba Dawuda mwebaze Allah n'okukola emirimu emirungi. Omuntu eyeebazizza Allah yeekeka bwebeera maali okugifuula ensonga y'okunyiiza Allah. Sanga akola shukuru awo, Allah yatuwadde sente wano, Allah yatuwadde gundi ate mutoyi bw'aba ayagala okuwasa yawanika omukono yagenda okola ku ndongo. Ate zisente we shukuru gye wakola Allah akuwadde sente, wali weebaza Allah ku mutima okuwa emaali eyo, oba wali oyagala kweraga abantu balabe nti olinako ky'otuuseeko naawe? Leero nno omwana ali mu ku ddiini n'ava naga nti baaba endongo egere mwe musirika mutuggyeko obwavu. Bwe yabadde ku shukuru wali nga weebaza Allah ku maali eno ku sente bitegerekese. Kati n'ebirala bingi. I'malu ala Dawuda shukura, twagala sente ezo ozeyambise okwerera abaana ba famire yammwe basome Quran. Twagala sente ezo ozeyambise mu kuleeta omuwali mu famire asomesa abantu eddiini. Twagala sente ezo zeyambise mu kuyizimba emizikiti, mu kuyamba obusiramu bw'ekitundu, mu gwe kenyini mu kukola hijja ne umra. I'malu ala Dawuda shukura wa qalilun min ibadiya ash-shakur. Naam. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. Kakati Allah atuzza ku Sulaiman alayhi salatu wassalam nagati wali Sulaiman ar-riha guduha shahrun wa rawahuha shahr. Twalabye empewo ya Nabi Sulaiman kumacha mwezi ne kawungezi ki mwezi. Wa asalna lahu ayna al-qitr, wano siwe twagale nnyo tulinda. Allah ategeeza ki asalna kiva mu sailu. Sailu kyeki ye mukoka, yani sala alwadi olusenyi lwakulukuse kitegera lwasaze. Sala alwadi olusenyi lwasaze. Annaharu yasiru omugga gukulukuta. Waliwo kye bayita ekyalaalo, abakyala bakimanyi. Sayalan addam gwe musaayi okuva mu ki. Kaakati ebintu ebyo byonna tulabyewo n'ekigambo wa asalna ne tukulukusa lahu ayna alqitr. Wano waliwo Allah subhanahu wa ta'ala kyeyawa nabbi ono w'ekitiibwa ekitali kya bulijjo. Yamuwa akagga ng'akagga ako kakulukuta. Wa asalna lahu ayna alqitr. Batwaliko ko aya endala. Atuni ufrigu alayhi qitra. Tufunye qitra endala siwe kiri qitra kyeki mu kyeki mu Luganda yekopa nedda yekopa. Alqitr yekopa era mu Warabu ayitibwa an-nuhas. Nuhas ayitibwa qitr, ayitibwa nuhas mu Lungereza yekopa. Nekye njagadde okwekakasa wano kopa mu Luganda kye tuyita ekikomo. Kopa tusiga tumuyita kopa mu Luganda. Okay. Kakati mu Luganda Baganda baffe abamu bagamba nti era asigala ayitibwa kopa. N'amannya amalala tuyinza okufuna either wano oba abaliyo gemujja okutuyambako okutuwulya abaffe kopa mu Luganda ayitibwa atya. Naye kyenjagadde wano nti mwebyo ebivaamu ebyombo n'ebintu eby'omulembe mwe muli ekintu kye bayita kopa. Mwe muvanga ziwaya, tolaba dynamo muziraba, radio, zimota eziri mu radio oba mu TV oba mu bintu ebyenjawulo. Ezo waya zolaba ezo eza kyenvu zito waya ziba za nuhas. Nuhas kyeki ye kopa.
kati Allah yawa nabbi ono w'ekitiibwa omugga ng'omugga ogwo gukulukuta naye ng'omugga ogwo gwakopa. Kati sooka weebuuze, wa asalna kana yasil, omugga gwatambulanga gukulukuta kukutira wali nabbi Sulaiman alayhi salatu wassalam. Kati la tasal agenda mukola mu bintu byenkanawa. Tuli ku bwakabaka Allah buyawani nabbi Sulaiman alayhi salatu wassalam. Wa asalna lahu ayna alqitr, tugenda kulaba ebintu byebakola mu kkopo oyo. Ebimu ku ebyo Allah byatubulya wa illa bingi nnyo ne ebimu ku ebyo nga tunnabigendako. Tusooke tudde ku kyafo kya Dhulqarnaini. Naam, yaggalira Yaajuj ne Maajuj umma ennene erina abantu abangi okusinga abaana ba Adamu obungi. Yani abaana ba Adamu abasigala kubanga Yaajuj ne Maajuj nabo bava mu baana ba Adamu alayhi salatu wassalam. Naam, naye bangi obungi obutatendeka. Hadithi eri mujijjukira nabbi yagamba nti minkum madha wahid wa min Yaajuj wa Maajuj 990 na wa 99. Mummwe mugenda kuba omuntu omo ate mu ba Yaajuj ne Maajuj nga bali 999. Siwe kiri kikulaga obungi bwabwe. Ate oba Allah bwe yali ayogera nga bafulumye nga bavuddeyo. Naam, Allah gat wa tarakna ba'dahum yawma idhin yamuju fi ba'dhin wa nufikha fi as-sur. Yamuju mauj olw'obungi bwabwe Allah bwera ng'amayengo nga balinga ng'amayengo mu nsi. Era nabbi Isa walibeera n'abakkiriza bagenda kwesiga bwesezi nga tebayinza kwenganga gye ly'abantu abafaanaganako bwe batyo. Kitegereka. Naye eyo gye yabasibira mu kyafo kya Dhulqarnaini ekiwanvu kiri mu Suratul Kahf. Eyo sadda gye yabasibira yagiwako kopa nuhas. Atuni bwe yamala okukola ogusenga ogwo ogw'amaanyi okuguhakama gubeere nga tebalina kye basobola kugukolako mu bungi bwabwe n'amaanyi gaabwe agatalojjeka na buli kimu kyonna kye balina mu busobozi. Eyo gye bali Allah yamanyi luddawa gye bali. Naye Allah yagamba atuni ufurighu alayhi qitra, atuni zubar alhadid hatta idha sawa bayna as-sadafayn qala anfukhu hatta idha ja'alahu naran qala atuni ufurighu alayhi qitra. Kyavaleeta kopa ogusenga ogwonna n'aguyira kungulu gwonna n'alyoka anywera olunywera ng'ekisenge ekyo tebalina gye basobola kiyita. Allah yatuuka n'okugamba famastata'u an yadhharuhu, olw'obuwanvu bw'ekisenge waggulu tebasobola kukibuuka wadde okusala amagezi gonna abakoze madaala oba tebasobola kukibuuka. Ekyokubiri wamastata'u lahu naqaba, tebasobola kukifumita kukikolamu kituli olw'amaanyi ga kopa. Kitegereka olw'amaanyi gaki? Olw'amaanyi ga kopa. Ng'era baulama bwe bakola bahukamu bani beggwanga lya Saudi Arabia mu byasa ebyemabega bwe bamanya nti abantu waliwo abantu abeegomba okusima nga bayita mu ttaka bajje babbe emayiti y'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama bagyetolooza ki? Sire tulaga bagyetolooza ki? Nuhas. Bakwata kopa ne basima ogusenge mu ttaka ogwetolodde entaana ezo ne babeera nga bateekamu nuhas bayiwako ki? Kopa al-qitr. Kakati kyenjagala wano kwe kubeera nti nno Allah yawa nabbi ono ayina maadha omugga nga gutambula. Biki ebigenda okukolebwamu? Naam, omugga ogwaki? Gwa kopa. Biki ebigenda okukolebwamu? Tugenda kulaba. Naam. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب. يعملون له ما يشاء. Amajini gano gamukoleranga byabanga yagadde min mahariba, ekinenzivunula bbiri ate zonna ntuufu. Mahariba ya jamu ya mihrab, amakulu ebifo ebisinzibwa. Kitegeeza okuzimba emizikiti egy'amaanyi. Baani abagizimba? Washayatina kulla bannai wa ghawas, abakkiriza bali bize ne jihad fi sabilillah. Amajini ge gazimbanga washayatina kulla bannai wa ghawas, emizikiti eminene egy'amaanyi. Wano ge makulu ga mahariba. Mihrab kifo ekisinzibwamu. Watamathil amakulu agokubiri aga mihrab byebizimbe eby'amaanyi. Kitegeeza mihrab
usus emisingi era Imam Saadi rahimahullah we yasinga okutambulya ku saidi eyo emisingi egy'amaanyi bagikola muki bagikola mu kopa ne bakola emisingi kitegeeza okukola agazimba aganene ag'amaanyi abantu bangi balowooza nti ebintu ebisamaliriza ebyettendo ebiki bibaddewo ku mirembe guno nedda munnange ebintu bingi bibaddewo mu mirembe egyakulembera nga byamaanyi nga biwuniikiriza okusinga n'ebyo tulina ku mirembe gyaffe gino ya'maluna lahu ma yasha'u bimukola kyayagadde min mahariba ebyo bibiri byonna byabikolanga agazimba aganene era mu ngeri y'emu emizikiti egy'amaanyi amasinzizo ag'amaanyi min mahariba wa tamathila n'ebifaananyi ebifaananyi zawumba agafaananyi ag'amaanyi kati timuthaali wano ekikolo ku timuthaal kutegeeza ekibumbe eky'omuntu hal kisoboka okubeera nga ku mulembe gwa nabbi Sulaiman alayhi salatu wassalam Allah yati harrama bibumbe ebyo yuhtamal kisoboka ate era mu ngeri y'emu kisoboka okubeera nga tamathil byebifaananyi byonna ebisigadde ebyabumbibwanga ebitali bifaananyi eby'emyoyo ala kulli hal waliwo abantu abanoonya we boononekera abanoonya we bagwira mu mazambi babule kikyakola ng'alekawo ahadithi 33 ez'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam nga ziharrama ebibumbe ziharrama ebifaananyi mu ngeri erikiri obulungi ng'agamba nti ya'maluna lahu ma yasha'u min mahariba wa tamathila tolaba nabbi Daawuda ng'aleka nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam kiba kubeera nga kitegeeza yaqiina nga tewali shakka yonna nti tamathila kitegeeza bibumbe twalikiriziddwa okubumba ebibumbe by'abantu kwano kula nti nedda limaadha kubanga mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagaana kisoboka nti mu Tawrat Allah yali yakikkiriza eno nakikola atya eno nakigaana ate sharia eyakulembera ebera sharia yaffe bwebe kwataganya ki ne sharia yaffe singa yokane sharia yaffe kwekyo kyebere jawukanyeko tujikola tutya tujawukanako ne tukulembeze kyombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam kati hadithi nyingi nabi agamba inna ashadda an-nas adhaban yawm al-qiyamah al-musawwirun abantu abagenda okusinga okuboneza ku lunaku lw'enkomi bebakubibeki bebifaananyi hadithi enda nabi agamba yakhruju unqu min jahannam ensinga egenda kusituka muri jahannam nga batwali mbali bonna bagiraba egamba nti inni wukiltu bi thalath nze Allah yankwasa basatu asooka likulli jabbarin anid buli kiwa ginantagambwako walikulli man daa ma Allahi ilahan akhar na buli yenna yasinze kitali Allah subhanahu wa ta'ala walil musawwirin n'abakubi b'ebiki b'ebifaananyi n'olwekyo adilla mpitirivu nnyo eziri mu sunna z'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam tuddeyo ku majinni ya'maluna lahu ma yasha'u min mahariba mukopo oyo wa tamathila n'ebibumbe ebyo wajifanin kaljawab jafna kiki aljafna kiki jafna yesuwani ekyombo ekirirwamu kiyitibwa jafna era kiyitibwa sahan sahani kigambo kya lulimi luwarabu kiyitibwa esowani nga bulaba nti dirisa kigambo kya luwarabu kiyitibwa dirisha era bwogenda khususa fil badiya bagiyita shubak bagiyita nafidha bagiyita dirisha era mu ngeri y'emu omusumali kigambo kya luwarabu mismar era mu ngeri y'emu ettundubale kigambo kya luwarabu turubal era mu ngeri y'emu esaniya kigambo kiki kigambo kya luwarabu n'ebigambo bingi ebigwa mu makulu agafaanaganako bwe gatyo kakati wano wetubadde wajifanin yejafuna aljafuna kiki yesowani jamo plural yeriwa jifani kal jawab amajinni gakolanga amasowani amanene kal jawab yani kal ahwad al kubar ngabolaba ebidiba ebinene akayanja ngabolaba akayanja nenga eyo ki eyo sowani emu eyirwako constituency sowani emu constituency number district number iliwa ku sowani etya wajifanin kal jawab naam ezo ne sowani amajinni gazeetikanga n'ebyokulya byazo nga zigatwalira abalwanyi sawa mu binyonyi sawa mu bantu sawa mu bintu byonna ebyakolanga emirimu egy'enjawulo wajifanin kal jawab ekirala wa quduri rasiyat
n'agatamu agatasitulwa agatasituka gali rasiya ganywevu we gali tegavaawo gonna nga bagakola muki mu kopa oyo tegavaawo wa quduri rasiyat baani abagakolamu majinni ge gafumba wa ya'maluna amalan duna dhalik gakolanga n'emirimu egitali giri ebiri yani ghayra alghawas walbina wa ya'maluna amalan duna dhalik gakolanga n'emirimu egitali gitya egitali giri kitegereka ebintu ebyo byonna n'ebirala bingi byakolebwanga mu ain alqitr mu gaguli ogwa nuhas ogwa qitr ogwa kopa mwe bakolanga ebintu ebyo ebyewuunyisa. Kaakati amajinni gafumba ne galyoka gasena emmere ne gagitabaaza yonna yonna ewali nabbi Sulaiman alayhi salatu wassalaamu gyalagidde ng'abantu tebasobola n'akamu n'akeddagala kufumbira mu gatamu gali ate todaba nantamu gyekoma. Naam, amajinni ge gabuuka ngabeera waggulu ge gasobola okutabulamu ge gasobola okwoza alqudur arrasiyat alqudur arrasiyat ge gasobola okusena emmere ge gasobola okusena emmere ge gasobola okwetikka agaki agasuwaani gali kitegereka nga gakola kifuba gakola kiki kifuba yani mwabangamu amajinni amasiraamu agabeeranga ku khayri mwabeerangamu amakaafu ensonga gigayitika shayatina tuli fenna nga era eryagananga eryemputuli mawale ku mpingo nga libeeraawo nga bwe twalabye ayati ezakulembedde yamaluna lahu ma yashau min mahariba wa tamathila wa jifanin kaljawab wa quduri rasiyat i'malu ala Dawuda shukra wa qalilun min ibadiya ash-shakur. Byebimu ku ebyo ebingi ebyali mu bwakabaka bwa nabbi Sulaiman alayhi assalatu wassalam. Alina amagye ag'ebinyonyi, alina amagye ag'amajinni, alina amagye ag'abantu. Byate b'abantu beetalabadde kuva mu jihadi kudda mu jihadi ndala, kuva mu jihadi kudda mu jihadi ndala, kuva mu jihadi kudda mu jihadi ndala, nga ye project enkulu gye balina gye baliko mu kiseera ekyo nga tewali bwakabaka bwonna buli waggulu wa nabbi Sulaiman alayhi assalatu wassalam, era nga tewali bwakabaka bwonna yonna gye buli babeerenga bali mu bifo by'Abayisirayiri obanga bali mu Buwarabu obanga bali mu Europe obanga bali luddawa abakkirizibwanga okusinza ekitali Allah subhanahu wa ta'ala. Kakati Allah bwamala tulaga bino nabbi ani Sulaiman byali alina mu maanyi kati atulagako namudhaji example ku ngeri gye yakozesangamu amajege n'obusobozi bw'amajege n'amaanyi ge yakozesanga mu daawa ne distance ya daawa ye gye yagendanga. Atulaga ekintu kino n'obwakabaka bwa Saba mu ggwanga erya Yaman. Era awo biidhnillahi tabaraka wa taala bwe tugenda okutandikira laqad kana li sabain fi maskanihim aya jannatani an yaminin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru la baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Kakati nga sinnagenda ku gundi eno ndabanga obudakika tulina obudakika nga butaano mu bwakabaka Allah bwe yali yawa nga bulina amaanyi mayitirivu bwe bwali obwakabaka bwa Saba. Era abantu ba Saba abo olwaleero ekifo ewabeeranga obwakabaka bwa Saba kiyitibwa Marib mu mambuka g'eggwanga erya Yaman. Olwaleero province yayitibwa Marib bwe wali obwakabaka obwo. Baatuuka ekiseera ne wabaawo Sayira al-Arum nga bamaze okujeema bafuuse bamawale bamawaggali bakafualidde Allah subhanahu wa ta'ala mu nsonga ez'enjawulo. Allah yabakyusiza ebyengera bye yali yabawa ebiyitirivu n'atuuka n'okubaleetera Sayira al-Arum mukoka eyajjirawo ddala ebyengera bye yali yabawa abantu abo. Abantu abo be basenguka ne bava mu kitundu ky'e Marib abantu ba Saba ne bagenda ne basenga e Madina ne bakola kabira bbiri. Kabira esooka eya Aus, kabira ey'okubiri eya Al-Khazraj.
ba Aus ne Khazraj bali bava mu ggwanga lya Yaman mu kifo ekyo kiyitibwa Marib mu kiseera ekyo nga tebannasenguka bwe bwali obwakabaka bwa Saba balina ebyengera nga biyitirivu mu byengera bye balina Allah gati jannatan an yaminin wa shimal balina ekkubo nga lirina ennimiro bbiri ez'amaanyi ennimiro emu eri ku saidi ya ddyo n'engo eri ku saidi ya kkono naam kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur mulye riziki ya Allah subhanahu wa ta'ala wadde washkuru lahu mumwebaze baldatun tayyibatun ensi nnungi wa rabbun ghafur ne Allah musonyi Allah alaga okwegatta kw'ebyengera bino ebibiri okuwa ebyengera eby'edduniya ate ng'omutima gwo gwesigamidde gwagala gusinza omulezi omusonyi kitegeeza ki kitegeeza kufuna safety mu bulamu obw'ensi ne safety mu bulamu obuddirira baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur bamu mufassiruna na taarikh nga bannyonnyola ennimiro eno bagamba nti omukyala yateekanga ku mutwe gwe almiktal twala nti akasero n'ateeka ku mutwe ng'atambula butambuzi ng'ayita mu nnimiro eno agenda okutuuka eri gyesembera ng'emaze okukubako ki serunga kimaze okukubako emiyembe oba ebintu byonna mu bibala ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byalyawo abantu bano Allah ennimiro gira tanagitendera abantu gijje ku level yonna gy'oyinza okugirowoozaako kyali kyamagero kya Allah subhanahu wa ta'ala baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur fa a'radu nibisa mateeka Allah subhanahu wa ta'ala وبدلناهم فأرسلنا عليهم سيل العرب وبدلناهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل الله يشوسا ennimiro yali ekubyeko obulungi obuyitirivu n'aleeta mukoka n'agisaanyaawo ebyali ebibala ebirungi ebyali ebibala ebiwoomu ebyali ebibala eby'ettendo ne bitandika okufuuka obuntuntu obutasobola kubeerangawo bagasa mu ngeri yonna dhalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi illa alkafur bwetu betwabasasula abantu abo olw'okkaafu lya Allah subhanahu wa ta'ala wa hal nujazi illa alkafur abaffe ebyo tetubikola okujjako nga tubikola abo abakaafalidde omutonzi ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala bwe batyo abantu abo ne bavaayo ne bagenda luddawa ne bagenda e Madina mu biseera byali eyitibwa Yathrib kasita nabbi yagisengukiramu n'agikyusa erinnya n'agituma linnya ki Tayyiba ekyekifo kino kitwa almadinatu annabawiya erinnya lyakyo linnya ki Tayyiba yalituuma yombaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam nebiseera byali eyitibwa Yathrib kabira ezo bbiri wezasenga ba Ausi ne ba Khazraj ne babeerawo sitaani nga bwetatuula neyo gye bagenda ne baleetamu entalo empitirivu ne balwana entalo mpitirivu ne bazimalako ebbanga ddene okutuusa obubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam yajja n'abeeranga yabayunga emitima yabasanga bakyalwana n'abayunga emitima Allah natuka n'ogamba law anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta bayna qulubihim walakinna Allah allafa baynahum ne bwe waali waddeyo byonna ebiri ku nsi ku bukyayi bwe baalina wakati waabwe waitoyinza kubatereeza mitima naye Allah yagatta emitima gyabwe naki n'oluganda olw'obusiraamu ne sharia eno ey'ekitiibwa asharia al muhammadiya kaakati abantu abo nga bakyali mu bwakabaka buli obwasaba nga tebannatuuka mu mbeera efaanaganako bwetyo ku mulembe gwa nabbi Sulaimaani alayhi salatu wassalaam obwakabaka bwaliwo nga bw'amaanyi bakulemberwa omukyala eyali abafuga gwe tugenda okulaba nga Allah atulagako ekitonotono mu ebyo atuwe ekyokulabirako kyengeri nabbi Sulaimaan gye yakozesanga obwakabaka bwe. Fakallahu aljamii lima yuhibbuhu wa yarda walhamdulillahi